Bigeze bimwaka oguwedde ne batandikirawo okujjaganya olw'okuyitira waggulu. Abasomesa n'abayizi batubuulidde nti enkolagana yaabwe ennungi eyabatuusizza ku makulagano. Nafunye 7 nebaza Katonda wange ne bazadde bange ne basomesa bange. I got 7 and I'm glad. I thank my Lord, my parents and my teachers. Nafunye 6 neyanzanye basomesa bange bazadde bange okunsasula school fees. Nebazanye abasomesa baffe bye batukoledde bebatyenga nafunye aggregate 7. Bakutte ekifo kyakona mu munisipaali y'Ekira ate nga babadde ba 7 okwetooloola eggwanga lyonna. Katonda nti nno ffe wano eno first grade tegakyali mawulire ng'era buli omwaka guno eno tukimanyi twabadde ba 15 ne second grade zisatu za P7 nga abaana bakoze bulungi nnyo, abaana bayitidde mu ddala lisooka n'eddala eryokubiri lyokka. Omusomesa bakugamba nti omwana ali bw'ati saba abasomesa abazadde babe nga bafaayo okulaba nti bakwatagana n'abasomesa. Ku ssomero lya Rona Junior School Nansana wano mu Kampala eno abakulembeze abatwala essomero lino abazadde nga bali wamu n'abayizi bayisizza ekivvulu okulaga obuwanguzi obwatuukiddwako. Eno abayizi 21 be baatula ebigezo omwaka oguwedde nga ku bano abayizi 16 bayitidde mu ddaala erisooka ate abalala ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Nti abayizi baffe bayise bulungi abaatula ebigezo bya PLE 2019 era nga bakoze bulungi twafunye first grades 15 ne second 6. Abayizi batubuulidde ekyabatuusizza ku buwanguzi buno. Katonda okumpisa mu bibuuzo n'oku-enablinga my parents okumpeera school fees okufuna 4 aggregates. Nebaza Katonda olw'okuma abasomesa bange mu buli kimu kye babadde bayitamu. Nebaza director wange buli kimu kye tubadde tusaba abadde akituwa. Nafunye 5 aggregates. Nebaza abasomesa bange abambeereddewo okuva we natandika okusoma. Era nebaza abazadde bange abampeeredde. Nebaza Katonda yansobozesezza okufunira obubonero 8 era nebaza abazadde bange abansasulidde school fees. Ate ku ssomero lya St. Peters Clever Namiryango abayizi n'abasomesa tusanze bajjaganya oluvannyuma lw'okukola obulungi era ku bayizi 61 abaatula ebigezo 3 bayitidde mu ddaala erisooka. Gifts and I got aggregate 7. What helped me to get that grade was working hard and being open with my teachers. Aida nafunye obubonero 7 ekyanyambye okuyita nadde nina okukkiriza nti nja kuyita era bulijjo neefaako okusoma. Abalala bonna bayitidde mu lyakubiri era omukulu w'essomero lino abawadde kimeme w'embuzi okubasiima. Ganda abantu